إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba ensamukirize tubeere nga tulaba mu ddakika entono alhajj twetegekera tutya okukola hijja. Ekisookera ddala hijja kiki? Hijja kitegeeza okugenda adhihabu ila albayti alharam bimakka, okugenda ku nyumba ya Allah ey'emizizo e Makka, n'okugenda mu bifo ebitukuvu nga Arafa, Muzdalifa, Mina, nga tugendayo mu bifo ebyo li adai a'malin makhsusa, nga tugenda kukolayo emirimu egimanyikiddwa. Tokolayo kyonna kyoyagala, nedda, tekuba kulambula nti kulambula, wabula tukolerayo emirimu egy'enjawulo gyonna nga giri mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala fi waqtin makhsus, era mu kiseera ekimanyikiddwa. Hijja togikola lwonna lw'oyagadde, naye eyina omwezi ogw'enjawulo oguyitibwa Dhul Hajj, era gwe mwezi ogusembayo ku kalenda y'Obusiraamu. Nabwekityo mufunze kye beeta hijja, era hijja ejjuddemu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala na kumutendereza. Ju'ila al-hajj li dhikri llahi subhanahu wa ta'ala. Hajji yateekebwawo kubeera nti tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogerako na kumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hijja eramulwa etya? Hijja faridatun, hijja yatteeka ku bantu bano wammanga. Yatteeka ku muntu nga musiraamu, olina okuba nga olina ebintu bino wammanga: ng'oli musiraamu, ekirala ng'oli mukulu, ekirala ng'otegeera, ate ekirala ng'olina obusobozi. Bw'oba olina ebyo ebintu bitaano, kumanya hijja ekukakatako kyatteeka gy'oli. Ekisooka ng'oli musiraamu, tali musiraamu takola hijja. Ekyokubiri ng'oli mukulu, omuto takola hijja. Omukulu y'ani mu busiraamu? Olina okuba n'ebintu bino wammanga, kimu ku byo omanya oli mukulu mu busiraamu. Ekisooka kasita koba nga oweza emyaka 15. Ekyokubiri kasita koba nga olina enviiri wansi w'enkwawa oba mu bitundu byo ebyekyama, otwalibwa nti oli mukulu. Ekyokusatu okubeera nti wali weerootereddeko. Ekirala okubeera nti omukyala, kiri ku bakyala kubeera nti ogenda mu nsonga zo ez'abakyala ez'omwezi, eza buli mwezi. Bw'oba n'ekimu ku ebyo bye tulabye, sigala nti byonna olina okuba nabyo, kasita kufuna kimu ku byo omanya otwalibwa nti oli mukulu, era oba ovunaanyizibwako ebintu by'Obusiraamu, amateeka g'Obusiraamu gakwatako. Kati ng'esswala eba yatteeka gy'oli, era bw'otagituukiriza ofuna omusango, ng'okusiiba n'ebirala oba olina okusiiba. Kati kyekimu ne hijja olina okuba nga oli mukulu. Ekirala olina okuba nga otegeera okukola hijja. Atategeera takola hijja. Omulalu, kati ng'omulalu tabalibwako hijja, takakatibwako okukola hijja. Akalomolomo akasembayo k'omuntu okola hijja kubeera nti omuntu oyo alina obusobozi mu ssente, obusobozi mu mubiri, ng'asobola okubeera nti agenda n'akola hijja. Nga tugamba alina obusobozi mu mubiri, sigamba nti tasobola kutambula, oba mulwadde alina obulwadde obutawona, oba mukadde nnyo takyasobola kutambula, tugamba takyasobola kuva mu kifo, oyo takola hijja. Okujjako waabanga alina obusobozi bwa ssente, omuntu ng'oyo asobola okubeera nti ateeka mu muntu omulala ssente n'amukolera hijja, kasita kabanga mulwadde alina obulwadde obutawona, obanga mukadde nnyo nga takyasobola, kugamba nga tasobola kuva mu kifo olw'obulwadde bw'alina mu bukadde bwe. Naam, nabwekityo biba abantu abateekeddwa okukola hijja. Hijja yatteeka olwa aya tugamba nti walillahi ala nnasi hijju lbayti man istataa ilaihi sabila. Mu aya eno Allah yali atulaalikako kuba nti tukola hijja. Buli muntu alina ki? Alina obusobozi, ateekeddwa okuba nti
akola hijja. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam buniya al-islamu ala khams, obusilamu bwazimbibwa ku bintu bitano: shahadatu an la ilaha illa Allah, shahadati an la ilaha illa Allah, okukiriza nti wali asinzibwa mutuufu okujja kwa Allah, n'okukiriza nti Muhammad mubaka wa Allah. Empajja ey'okubiri okusaala essala ettaano, empajja ey'okusatu okutoola zaka, empajja ey'okuna okusiiba omwezi gwa Ramadan, n'esembayo okukola hijja. Bwekityo hijja yatteeka era mpagi mu mpagi z'obusiraamu, empagi y'obusiraamu ey'okutaano nga yekakata ku buli muntu yenna alina obusobozi obugikola nga bwe tulabye waggulu nti omuntu alina obusobozi akola hijja. Oba tolina obusobozi obwo tokola hijja. Tosobola kwepakira, tolina ssente zikumala kutambula, kuba okutambula kulimu ssente, kwetaaga ssente, okulya biki biki ebbanga lyonaamalayo. Oba tolina ssente ezo tokola hijja, hijja tekkakatako. Naam, tweteekera tutya okukola hijja? Tugenda kufunza omusomo guno mu bintu bitaano omuntu byalina okukola nga weeteekateeka okukola hijja. Ekisookera ddala okuba ne ikhlas. Ikhlas kwe kubeera nti omalirira okukola hijja ng'ogikola ku lwa Allah yekka. Allah yagamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Allah teyalagira muntu yenna okujja okubeera nti asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tamugasseeko kintu kyonna kyonna. Bannabbi bonna yabalagira kubeera nti basinza Allah yekka nga tebalina kyebamugattako. Ekimu n'abantu bonna yabeera nti abalagira tubeere nga ffenna tusinza Allah nga tetumugattako. Togenda kukola hijja naye ng'oyagala abantu bakuwaane, nedda. Genda okole hijja ng'ogikola ku lwa Allah yekka. Allah yatugamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Hijja genda ogikola olina okuba nga omutima gwo mutukuvu ku shiriki, nga toli mushiriku, toweeraguza, tosinze, tosaba bafu, togenda eri balogo, tokola bintu bwe bityo ebyeddogo n'ebifaanana ebirimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. N'okuba ng'osinza Allah yekka nga tomugattako. Aya eno gye tusomye mu tteeka lino, Allah yabeera nti yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'amutegeeza nti era nti yalagira bannabbi bonna abaamusookawo, n'alagira n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti omuntu yenna nti kasita kookola ekintu kyonna, kasita koogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'osinza ekintu ekirala ekitali Allah, nja kusazaamu emirimu gyo. Allah ategeeza omubaka naffe ffenna kasita ke tunaakola ekikolwa ekyokugatta ku Allah ne tusinza ebirala ebitali Allah, Allah ajja kusazaamu ebirungi byaffe byonna. Era Allah n'atulagira nti balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin, sinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka obeeremu abo abeebaza Allah. Nabwe kityo tulina omuntu akola hijja alina okuba nti alina iman, alina aqida, enzikiriza entuufu nga tasinza birala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo nagenda okukola hijja naye ng'asinza ebirala ebitali Allah, manya hijja yo tegenda kugasa, n'essola zo tezikugasa. Tolina musiraamu ne bw'oba osaala nnyo, ne bw'oba ozimba emizikiti na kinaye ng'olina essabo, okkiririza mu bintu ebirala, okkiririza mu kusaba abafu, emizimu, biki biki, osamira, manya nti olunaku lwe watandika okukola ebintu ebyo lunaku lwe wava mu busiraamu. Lwaki tugamba siraamuka bupya otandika okubeera nti okola emirimu gibeere nga gikkirizibwa. Naam, nabbi yagamba nti innama al-a'malu binniyat. Allah emirimu agibala okusinziira ku kumalirira kw'omuntu. Bw'ogenda ku hijja ng'ogenze kubeera nti osanyusa Allah, Allah era akuwaamu empeera eyo ey'abo abakola hijja ku lulwe. Oba ogenze ku lwa Allah kubeera nti otuukiriza tteeka lya Allah, kubeera nti omutendereza, Allah ajja kusasulamu ekyo. Nabbi yagamba nti walhajju almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hijja entuufu omuntu agikoze ku lwa Allah, Allah n'agikkiriza, terina mpeera yonna okujjako ejjana. Nabwe kityo omuntu bw'agenda n'akola hijja afuna empeera eyo ng'agikoze ku lwa Allah, empeera y'ejjana, era akomawo okuva mu hijja nga maama we yamuzaala nga talina zambi lyonna, Allah amusonyiwa ebibi bye byonna nga talina kyonoono kyonna. Naam, nabwe kityo tulina okubeera nti tutereeza enzikiriza zaffe nga tetunnagenda kukola hijja.
ekyokubiri okukola tawba tubeere nga twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah yatugamba nti mwenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala oba olyawo mujja kubeera nti mufuna okuwangula. Nawe kito nga tunnakola hijja saba Allah akusonyiwa ebibi byonna byonna nga tonnagenda kukola hijja. Tawba etuukirira ng'osabye Allah ng'olese ebibi neweenenya newejjusa olw'ekibi kiwakola. Ekyokusatu n'obeera nti omalirira obutaddamu kukola kibi ekyo. Bintu ebyo bisatu olina okuba nti obituukiriza. Olese ekibi ekyo kyonna ebibi n'omalirira obutabiddamu newejjusa olw'okubikola. Bw'oba nga kiwakola kiri wakati wa namuddu olina sente z'omuntu ziwali azaamanya beera ng'ozizzaayo. Omuntu yakuwola n'ogaana omusasula beera ng'omusasula n'ebifaanana. Ekirala ekyokubeera nti kitukola nga tweteekera hijja nga tulina okujja sente ze tugenda okukozesa mu hijja nga za halaali Allah zakkiriza, tetukozesa sente za haram. Omuntu alina okwewala haram mu mbeera zonna. Sente embi nga eza riba, omuntu nga alya interest oba loan zirimu amagoba, omuntu alina okuba nti abyewala ebyo. Naye oba tugenda kukola hijja sente ezo ziri haram, tubeera nti olya sente ezo. Naam, ekirala nga kyetulina okukola olina okubeera nti weetegeka okubeera nti oyiga okusoma hijja nga tonnaba kugenda mu hijja. Olina okubeera nti ufaayo n'oba nti oyiga hijja bagikola batya. N'olwebigambo ebyo saba tukkirize tubeere nga tukomaawo nga bye bino ebimu ku bintu omuntu byalina okukola nga yeeteekateeka okubeera nti akola hijja إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.